Kale olunaku olwaleero ndi wano n'omukulu akyasinze okukola olwala mu Dubai agenda kuba atunyumiza emboozi na butya bw'asisinkanye olwala olwo nno bwe nnali eyagala okunyirira n'okwetereeza obeere nga ojja otuwa bizinensi. Omukulu buuza ku bantu tubeere nga tutandika. Abatulaba n'abatuwuliriza amannya mpitibwa Ian Kyeyune. Ian Kyeyune Ssebo ng'akalimu kenkakkalabya nkola lwala. Eri oyo yenna ayagala okuba nga alabika bulungi ekifo kiri kimu mu Dubai. Batuyita Nairo Clip, tusangibwa wano ku Banias Exit 2. Bw'otuuka mu area awo namba yaffe ejja kubaawo wansi awo oba otutuuseeko. Okay. Eriya ali eyo nga tasobola kutambula kugamba nti kave gy'ali ajja akola olwala ayinza kukola atya? Eri omuntu oyo ng'alina gy'ali nga tajja kusobola kutambula tutuukako. Era waliwo enteekateeka ebaawo tuteesa naye okusinziira ku miwendo gye tukolera, bwe twogereziganya naye ne tutuuka ku nzikiriziganya tetusobola kulemagana. Weesitula n'ogenda gy'ali ne mbeera nga neesitula ne ttiimu yange sikola bw'omu. mukola nga ttiimu. Tulina ttiimu yaffe wano. Era tujja ne bwe muba 8 ne bwe muba 10 kasooto tuba tukkiriziganyizza. Obeera osobola omukolako. Yes, sir. Kusoomozebwa ki kw'osanze mu bizinensi z'e Dubai wano nga si nnyangu za kutandika na kuwangaaza? Okusoomoozebwa kungi naye tujja kukumenyeramuko obutonotono. Sooka ompe ku mboozi ng'otandika ekintu kino wakitandika otya? Ekintu kino engeri gye nkitandikamu nno mwana ttu eri ffane. Otyo? Nali musajja nga mbeera eyo Jaberaali eyo basinga mumanyiyo bwe njogera ku Jaberaali. Lunaku lwali lumu nali nvuddeyo nga nzize kulya kamere k'Abannayuganda. Eddeira. Otyo? Nsanga akaana bano be bayita ab'oku kikubo. Ab'oku kikubo kiba kitegeeza omwana eyeetunda. Payireeti. Omwana oyo bw'ansanga ambuuza how are you, yali amanyi ndi mu Nigeria, pooza mu fine, how are you? N'aŋŋamba can I give you my number? Nange saali mubi, namba ne ngirisiivinga. Ntuuka eyo omwana anteerako message yaŋŋamba how are you? Cause I'm okay, how are you? Ambuuzaako okumala ennaku nga ziizo, lwali lumu n'apositinga enjala ku status ye. Ne muganda ebintu ebyo mmanyi obbikola, n'aŋŋamba omanyi n'Oluganda ko nze ye ndi Munnayuganda, n'aŋŋamba sente ogimaze. Ne mugamba okakasa sente mba ngimaze, n'aŋŋamba ffe bamalaaya okola ku omu ne nkuleetera owookubiri. Mu biseera ebyo nalina omukyala Maama Zaniya, oteekwa okuba omujjukira. Yali landiroodi waffe. Aba ali Uganda, nfuna obwongo mugamba nti waategedde ndeetera kino na kino na kino. Oluvannyuma lw'okuva e Kampala nga nali omulimu guno gwe nkola, kyannyanguira okumanya biki bye neetaagisa okuba nga ntandika omulimu afresh. Mutumya. Kati olunaku olusookera ddala nzijja okukola kasitoma eyasookera ddala mu Dubai business. Nve Jaberaali mu accommodation. Yes. Simanyi bbeeyi ki gye nninamu kyajinga, naye ate nga naye yaŋŋamba bw'onooba ozze olina okutukolako basobole okulaba by'okola. Nga nzija ne kyali wange. Nga tuyingira abaana gye basula nga tukola abawala baalinga aba. Twavaawo tetufunye yadde eddiramu. Mwakolera bwereere. Firi. Olwo lwonna. Ekitukozesa nti tukakase nti abantu munnaaye. Mumanyi. Otyo. Naye ebintu bya Mukama bizibu. Twafunanga ennaku 2 ezadde off. Yalinga Saturday and Friday by then. Tugenda okuddayo. Okukomawo ku wiikendi eddako twalinayo appointment zaffe nga 3. Era ez'enjala. Oluvannyuma lw'okuba nti baali balabye omulimu omulungi ku bannaabwe bwe twali tukozeeko. Funa bulungi. Atujja. Tukola abawala tubakolako. Ekintu ne kitandikira awo muganda wange era paka kati. Akalimu sikejjusa.
Ssente mmeka ziwasooka okufuna mu mulimu guno eno? Nsooka okufuna diramuzaali 2 kuba ku olwo lwe twakomawo abawala be twakolako yali nnyumba nnamba beekuŋŋaanya bonna ne tubakolako ne batuwa diramu ebyo. Bonna beetunda. Bonna baali beetunda. Omulimu guno abantu abasinze babadde bajja okubanga bampagira nnyo babadde banneeka abeera nze kwabo kwe siva. So ofuna ebibiri ebyo nga gwe musaala gwo ogulinga gwe wasookera ddala ofuna. Bonna wamu oba omu ye yagamba nti bonna wamu yali nnyumba yonna n'esalawo n'egamba tubaweeyo ebibiri. Tubaweeyo. Tubaweeyo ebibiri kwegana nabo baali balabanga balinga oba abatuyamba. Naye mwana wattu okuva olwo tetwadda mabega paka kati. Kalimu kano nkamazeemu ebbanga ndowooza wano myaka ng'egi ng'oli mu kifo kino myaka 3. Ndi mu kifo kino. Ssente mweziri mu kalimu oba okuumawo mbeera? Omulimu gwonna omuntu yenna asobola okufuna ssente kisinziira engeri yo gy'opulogulaamingamu ebintu byo. Bintu bya ssente osobola okusanga omwana ng'ali ku salale wa 500 ng'alina kye yeekoleddewo, n'osanga omulala ng'alina salale wa 4,000 nga talina kye yeekoleddewo. So ate era omuntu yenna akola omulimu gw'omutwe teyenkanika. Akola omulimu gw'omutwe teyenkanika. Kaakati awo wenyini wengenda okubuuliza ebisale byo ebya waggulu ku mulimu guno eno bibeera bya ssente mmeka? Nnyinza obutabaako nnyo bisale bya waggulu. Engeri gye kiri nti abantu be tukolako batera kuba bannansi yaffe beeyi esinga yakuteesa. Kwegamba awo tula n'omuntu ne muteesa ne mulaba wawaagwa ne wawoogwa. Kuba bwe naakugaa nti nkolera 5 nkolera 600 oyinza okugamba namuwulirako omulenzi naye alabika aseera kijja kukuleetera obutajja naye jangu tuteese. Buli ssente zonna ozikwata. Tosobola kujja wano naye nkugaddayo oleese ssente ntini. Kuba naawe ate mba sikusuubira ojja na nnusu 5 oŋŋamba oyagala nkukoleko enjala za pawuda oba eza jero birude engalo n'ebigere. Ekyo nakyo tekiriiyo. So nsuubira n'omuntu we yeesitulira okujja aba ayinako idea ku kiki kyagenda okukola. Dubai ono omusanze otya? Dubai ono mu mulimu guno okusitikitira okusinga kusoomoozebwa kw'ogusanzeemu kubanga benefits zo zitulaze gy'ovudde ne tunaakumanya okusoomoozebwa okusanze otya okuyinza okuleetera naye nga abadde ayagala okiyingira okusalawo nkiyingire oba kansooke nkiveemu. Sinnafuna kusoomoozebwa kwonna. Akagereke kiri nti najja omulimu guno gwe nkola kusoomoozebwa nali nakufuna dde Kampala wano kati nagenda otuuka wano mpisa buyisa mukka mu kisero nti kasitoma ne bwaŋŋamba nti kano akaala kannuma bwe kati mmanya bwe nja okkamugjayo. So sijja kkamugjayo bubi nti kamulume anvume mba nkimanyi engeri gye kiri nti nina experience. So siina kusoomoozebwa kwe naafunye mu mulimu guno sofa. Kati ojja otya kuba tutugala kuddayo k'emabega wajja otya okomekkeeya ku guno omulimu n'osalawo n'ogamba nti guno omulimu gwe neetaaga wali okola ki before okujja mu guno? Before mba ndi mu kampani eyo. Mu kampani eyo twali tusala emitayimbwa. Kalimu ako kye mmanyi okamanyi. Aluminium. Kampani sijja gyogera linnya naye abasinga baba bagitegedde. Bagimanyi kampani ezo eziteeka amadirisa ku bizimbe ezisala ebyuma bwe zityo. Aluminium factory. Ari kampani eyo yali empa nnusu 1,200 nga gwe musaala. Naye nnusu 1,200 olwo olulaba ng'omusajja atampa ennaku 2 ezadde off. Ng'era omuntu omukujjukujju ne ng'ennaku zino 2 nina zikola mu kyofunamu ku ssente. Endowooza eyo wejjira nti nina omulimu ogwo ate kati laba era mba mpitaayita kwe kusanga omwana omuwala oli gwe nabagamba. Bwe kityo nakonekitinga n'ekintu ekyo paka kati. Kati mba nkola nange ne ntandika okuweeyinga ne ndaba nti kati mwenzija ennaku zino 2 ze nkoze. Kuba natuuka ekiseera nga mu wiiki nzija ennaku mmeka? Ennaku 2. Kitegeeza ngenda kujja ennaku mmeka 8 omwezi. Agenda okulaba nga ssente ze nkola
zisinga salary gwe bampa nga times 2. Kyandeetere okugumiikiriza nagumira nno ddala mu kampani eyo nabeerayo ne mmalayo emyaka 3. Mu kampuni ya aluminium. Naye ng'abantu benkola nabo bagamba lwaki togenda n'okola ekintu ekyo ky'ojjamu ssente. Naye nze nalina ekibalo kyange ng'omuntu. Ngambala kusooka kufunawo kasente akasobola okuseetinga woofiisi. Era bwe nva ku visa ya kampani nalina okukola visa yange. Ebyo byonna byali mu pipeline. Kasita namala okulaba nga ndi stable bulungi n'otandika. Nenkola cancellation eri gye nali nkolera. Nga ndabye nti kati nsobola okustandinga. Bakasitoma we bali. Era bwe ntyo bwe najja paka kati. Toddangayo kudda mu kampani. Sisuubira na kugiddamu. Ku Dubai oyo w'okansolingira ne Dubai ono biki byolabye bikyuseemu gwe byogamba nti bino bikyuseemu nnyo? Dubai wedda nyinza okugamba oba yalimukko ku ssente okusingako kati. Otyo. Nyinza obutakyogerera buli omu kusinziira buli omu wajja akasente ke. Waliwo oli ajja okuba nga ye akatandika okusuubula transporter ng'ate alaba afuna akasente. Okusinziira ku ndaba ye. Naye ku nze emabegako eyo ebyenfuna byali nga tufuna kiralu. Ng'era lwe kigaanye nnyo 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 ofuna bakasitoma 2. Bakasitoma 2 abo ng'osobola obbajjamu nnusu 3 by'emitwalo 3. Ng'ekyo kyangu nnyo kuba nti lwe bigaanye kyekyo ky'ofunye. Omanyi nti byo 3 mbirina kuli mu mpale. Yes. Era nze nalina tageti yange mu kukansolinga nga ngambye olunaku neetaaga bakasitoma